Ukunagezako kununula abaana baffe nga banenya ku bigere nga buli kati neebuuza komanda waawa atasobola kulowoola kununula majeege aba akoleraani olaba omuyudaaya atowa n'omuwalabu bawansiganye abasibe obeera mugwago wakolwa ki atalwana kujja balwanyire mu mikono gya mulabewo baba muvuma oba mmwe layisinsi bakkiriza okuvuma mwagijja wa ate mmwe bwe muvuma bwe muwaayiriza abalala bano abasajja bakkuba oluyi ate bo ne bakaaba mirundi mingi bagezaako nnyo siiga ekifaananyi nti National Unity Platform kibiina ky'abavumi n'omulala n'atuuka okugenda ku TV okunvuma mu nvume naye mujjukire nti nnina abaana naye nga mu maka ge mwe mwayimiriddwa omwogezi w'ekintu kye okuyita Kyagulanyi omusiyazi ne bamuyita atasaanidde ne bamuyita omugwagwa ne bamuyita omuwumbatuutu naye tewaliyo katambi ka Kyagulanyi kojja kusanga ng'avuma Mpuuga wabula baabavumi eva be bagamba nti ffe tuli bavumi ebadde nga nkola yaabwe buli we bakolanga abantu ebintu ng'ate babibatuuma. Bwana Mpuuga ogambye mugwagwa wa ngeri ki atakkiriza kuteesa kutaba jasibe nga n'omuyudaaya asobola okuteesa n'omuwalabu ne bataaba jasibe oli mweteefuteefu okwetondera Daily Monitor kuba ebigambo by'oli mu kwemfasayizinga mu kaseera kano nti wateesa mu kuteebwa kwa Sseggirinya ne Alan Ssewanyana bye ebigambo bye wayimirirako bye bimu ng'ebiwandiise n'ogitwala mu kkooti nti ekuleebula olayagala miliyoni 2 gwe oli mweteefuteefu okwetondera Daily Monitor okutta credibility yaayo okugimenya evvivi ng'ate yali eyogedde mazima era gwe wali okolaganye n'ani oyo yakusuubiza nti nsobola oggikubira ekigo weewaawo nti yali ewandiise mazima gwe oli mweteefuteefu okwetondera Daily Monitor bino byennyini by'oweerako obujulizi Daily Monitor yabiwandiika n'ogikuba mu kkooti olw'okkuleebuula n'ogisaba miliyoni 2 olw'okkuleebuula era n'ogigamba bwe muleeta obujulizi nga nsisinkanye Museveni ngenda kulekulira obwaloopu kampani namba nga kye yawandiika ge gaali amazima kubanga mu kaseera kano oli mu konfesinga n'ogiyiwa evvivi era watta sales za kampani gye bayita Daily Monitor kubanga Daily Monitor singa ewandiika eggulire n'emala ne yeetonda wallahi oba ogisaze sales abantu bagijjamu obwesiga nti efa gawandiika bannanga okwetonda ebiseera ebisinga kutta brand kutta credibility naddala mu mikutu egy'amawulire n'abalanga n'emikutu egyo egy'amawulire beesala gwe kasita weetonda nti waleebudde omuntu kitegeeza oba gawandiika ofune abasoma amawulire go oba abagula amawulire go then gwe osobola okufuna abalanga n'olupapula lwo gwe osobola okwetondera Daily Monitor okutta sales zaayo okutta credibility yaayo Daily Monitor wagyetonza lwa bigambo by'olimu by'oli mu confessinga mu kaseera kano gwe oli mweteefuteefu okwetondera Daily Monitor. Mpuuga bino si byakukwata bakazi be mwamanyiira okukwata. Mpuuga bino si byakukwata bakazi be mwamanyiira okukwata. Wano kigambo ku kigambo records zibeerayo. Bino si bye byayitanga ku mpewo za Radio Uganda nti atakiwulidde tajja kiwulira emirembe n'emirembe amiina. Bino ebintu bibeera mu byapa, bino ebintu bibeera mu butambi, bino ebintu bibeera mu maloboozi. Ani atajjukira nga weegaana ebigambo byebimu byoli mu kuwaako obujulizi mu kaseera kano? Mpuuga alina enkola ayogera kusinziira w'abeera ali. Mpuuga bw'aba mu basiraamu ayambala ntalabuusi. Mpuuga bw'aba mu bakatuliki ayambala mudaali. Mpuuga bw'aba mu balokole akuba aleluya. Kakati olw'okuba alaba ali mu bano essaawa eno ekyalaba kyekimuyisaawo naye nga kyalaba ekimuyisaawo yakitwalirako dda abantu mu kkooti olw'ekyo kyennyini kyali mu kwogera essaawa eno. Kati nkuyita nti omugezi gwe atanyweza na kigambo kyo, nkuyita nti omugezi gwe atasobola na kunyweza kigambo kyo, gwe atasobola kuyimirira ku kigambo kyo. Gwe yeerimba oba bali be baali beerimba. Gwe mugezi
oba gwe musiru omuntu eyerimba talina bwayimirira nangamba nti alina amagezi bw'oba olaba ng'ekyo kyennyini ky'oyogera kisobola okuyisa omuzira lwaki luli tewakiyimirirako lwaki tewanyweza kigambo kyo kubanga nzijjukira ne kulumbe lwa Ssemupu eno gye yatwala omugogo manyi oyo yakyasinza okubeera yakyasoose okutegeka okuziika okutali mulambo ng'ataddeko omugogo guno ogwa mmere kipapula yagamba yajjayo Basseggirinya mu mbeera yali yakuteesa amawulire bwe gawandiika enkeera naga abazzeemu okundeebuula nze nayogedde bira naye nga yabyogedde ennaku bbiri emabega n'agamba nti Sseggirinya twamugirayo mu mbeera y'okuteesa ne Ssewanyana twabagirayo mu mbeera yakuteesa era n'alaga nti Kyagulanyi mubi nnyo eyagaana okuteesa enkeera amawulire bwe gatandika nze mwankootinze bubi era sinnabyogerako olinga ekisolo kye bayita embizzi mukulu ekisolo kye bayita embizzi bwekityo bwe kikola kisesema ne kirya ne kisesema ne kirya wakasesema statement eyo emirundi emekanga bw'ogirya nga n'enkya bw'onoofuna abagikuritisizinga obulungi ogenda kuvaayo ogyegaane oluvaawo mbu twalina ekintu kyaffe enteekateeka ey'ebyobufuzi naye bano abajega ne bajja ne bagyonoona Kyagulanyi atulemesezza okuggyako Museveni bannange enkya essaawa yonna muzaddewo akuvunaana obutamuweerera kitaawo akuvunaana obutamutwala ku ssomero kusoma kitaawo akuvunaana obutagula mmere waka Museveni owa 86 ng'okuva mu 86 nsuubire nti kaŋŋamba okuva 96 wabadde opposition Kyagulanyi abeera atyo omuziziko mmwe lwaki mwamulinda okujja lwaki Museveni temwamuggyako nga ffe abatannabitegeera tetunnajja kyali simple very simple mwali musobola okuddawo Museveni ffe abatannabitegeera nga tetunnajja okitegedde mwali musobola okuddawo Museveni ffe twalisigadde mu bidongo byaffe nga bwe mugamba nti tumanyi byakuyimba waliwo n'ekirala ekyagambye mugwe walalabyeko Besigye ng'agenze Bulaaya kuyimba akumanyi bizinensi ya Kyagulanyi oba omulimu gwe gwakuyimba kakati gwe oyagala Kyagulanyi aleke okuyimba ng'ate ye Besigye yasigala atunda amafuta g'ebbanga lyabeera ku opposition ng'era asaplayinga ne gavumenti amafuta mugwalabako Besigye ng'agenze Bulaaya okuyimba akumanyi era lwaki ye Kyagulanyi aggalawo nga ye Besigye yasigala guddewo twokya ekibuga lwaki yatandikira ku mafuta ge okwokya lwaki era bizinensi z'abawejjeri andi bo bagamba okwekalakaasa strategy etwala gavumenti twokya ekibuga tutandikire ku mafuta go ssebo yes tukkiriza okwekalakaasa strategy etwala gavumenti but as long as ate teyonoonye bintu by'abawejjere kubanga ebiseera ebisinga okola ekintu tekiggwa otegeka okwekalakaasa naye nga ggwe ate okunoonyaamu ssente waliwo omu buli Kayihura bwe yakubanga tiyaggaasi ng'azibiriza ati azibiriza abala Kayihura tanziba bumeka obwo kakati okwekalakaasa kusobola okubeera mo useful nga gavumenti eri mu kugwa ng'era kusuula gavumenti dani okutwala mu tonninnyira z'abawejjeri nga gwe amafuta go gakola tandikira wuwe okwokya oli mugwi wa ddalu ate otandikira waffe okwokya ye Besigye teyayimbako muyimbi bino si byakukwata abakazi mpuuga bino si byakukwata abasajja mpuuga mwemi oli mukugu nnyo muli boogezi balungi nga bwe mwagambanga bino si byakwogera omujega najja mutwalina aboogezi abalungi ku opposition tulonda boogezi oba tulonda baweereza abalina okutuggyirawo omupembe Yoweri Museveni mwekamba bulye ne Sseggirinya yali abasinga ensa ne Sseggirinya yali abasinga ensa mwemwe mulowooza nti ebigambo byammwe byali by'amakulu nnyo ku opposition era bye twalinanga okutambulirako nga bitugumya bugumya eyo kiguumaza ng'embwa eyo tekikoomi ebigambo obugambo si bye ebimala waliŋŋambye nti omubaka Damiano Lubega abantu b'e Lubaga yabaterawo Health Center 3 yabakolera kino kubanga ne wakati mu kibuyaga kunta beerambuleera eri abagyetaaga kakati mbo baatuwanga bigambo bye baatuwanga era bye benyumirizangamu mutwaba wange ebigambo oli najja kubawo statement ez'Oluganda omanyi no yafudde naggwano mbolo kiwedde yabaweereza agenze ng'abaana bammwe basomera mu masomero ge bamaala obusa
nga abaana bammwe bakyagendera ku masomero nga bali ku bigere ate era nga bali mu bigere. Abaana bammwe nga bakyamala okusoma ne batabawa mirimu. Mbuye kyabawadde bigambo mu opposition yalingako abasajja aboogezi bagende boogerera emikolo. Baali boogezi bagende boogerera emikolo. Ne muvuma omusajja bwe muwaayiriza bavumi bahuuligani. Kakati ebigambo ebyo ebifuluma mu muteeketeeke mbulira bw'atali huuligani. Mubulire kukwata baka abasajja. Takuvumangako wadde okutya obwola naye buli bakwata akazina lumusiyazi. Musiru, mujega, enkya n'ojjolaba ono omufere w'emmengo. Mwebyobufuzi mwabyonoona. Ne muvuma gamba kweza embizizo naffe tuli bantu tunyiga. Ffe situbavuma situbakakkanya naye buli bakwata akazinda ne bavuma ne bakozesa olulimi oluvoola mwe mulowooza nga tutandise kuwemula. Waliwo kye musobola okuwemula kye tutamanyi. Nimwe mwebuzi lwaki tetuwemula? Kubanga twagala okusiiga ekifaananyi ekisukka ku ekyo kye mwagala okutusiiga. Twagala okusiiga ekifaananyi ekisukka ku ekyo kye mwagala okutusiiga. Kyokka ate kambabuulire gye mukoma okuwalampa gye mukoma okulaga obwereere bwammwe nti mwalyanga ne Museveni gwate ne mukuŋŋaanaawo ng'ekigambo agende temukyogeddeeko ntagala bbiri muli ku Kyagulanyi mubuze mwe mwagalanga kubeera ku opposition temwagala kubeera mu gavumenti kubanga bwe muba mwagala ntebe alina entebe mumumanyi ng'ero n'onsereko bwe yayogedde alina entebe mukola ki mumumanyi kati lwaki mulumba ono ate atalina ntebe muli bagwi baddalu you are dense you are an idiot mpuga waliwo gye tuyita okwegeziwaza mwe mwayambala eddiba ly'okwegeziwaza ne mulowoozesa ensi nti muli bagezi naye temubangako bagezi kyova olaba mulinga ng'ekisolo kye bayita embizzi musobola okujja ne muli ebigambo byammwe ate bye mwayogera emabega ng'ate biwakanya bye mwayogera byennyini emabega ate nga n'enkya mukyasobola okudda ne mubyewakana. Toli mugezi, amagezi go gakuli mu kukwata baka abasajja. Amagezi go gali mu kukwata bakazi. Naye toli mugezi era teweerimbanga nti oli mugezi. Ate era tubeesobolera kakati Daily Monitor n'abeetondere yatta ssero zizammwe kubanga kyennyini kyayogedde oba kyali mu kukkaatiriza kyekyo kyennyini kyeyabamenyerako evviivi. Ne mufiirwa bakirayanti, ne mufiirwa abalanga nammwe, ne mufiirwa abagula amawulire gammwe. Kakati yessaawa eno mweteefuteefu okwetonda oyo wante. Idiot.